omukyala yenna bw'oba oyagala nfulumya ensimbi mu maka oteeka okubanga ekkubo lyondaga okufulumizaamu ensimbi nteeka okufulumizaamu bweŋŋaana awo nimbeera omukodo kati amakubo agateekwa okufulumizibwamu ensimbi ga mirundi ebiri gokka mu folosofe w'ebyenfuna omulundi ogusooka lyekkubo nga lyalaalikibwa eddiini nti omwami wange mukodo ekiraga nti mukodo esente azirina naye tayagala kuwa zaka ensolo azirina ze batoolamu zaka tawa zaka abaana tayagala kubaweerera ngaensimbi azirina tayagala kugula mmere ngaensimbi azirina emmere ekakata ku bantu okulya mu nfune eyo gye basobola okubeerawo nga bwabagiridde tebafa njala kwegamba nga yemmere ebeezaawo obulamu bwabwe yekakata ku mwami okugula oba ntegerekese ekiri ekisukkaawo kati ekintu ekyalaalikibwa eddiini omwami bw'atakikola ng'alina obusobozi ku kyo tumuyita mukodo omwami tayagala kuwa zaka omwami tayagala kusala nsolo ya zuhiya ne kuyidi tatusalira nsolo omwami tagula lugoye lwensobola kusaaliramu eshariya mukiyita shariya kugamba eddiini kyeragira omwami bw'agaana okukikola oyo tumuyita mukodo ebbanga lyamala nga alinako obusobozi ekyalagirwa eddiini ekyokubiri ekyalagirwa kyekitaalagirwa ddiini naye nga kiragirwa kyekiriwa nga kiragirwa buntu bulamu okusinziira ku sosiyete gye muwangaaliramu nga obuntu bulamu sosiyete yekiragira bo owaabwe mu sosiyete ng'atakikoze ng'alina obusobozi bwakyo abeera mukodo kati kambawo ekyokulabirako baganda bange ffenna nze nammwe tukimanyi nti tuteekwa okuliisa abaana baffe kati ekisukka ku kibawa obulamu bw'oba olina obusobozi ekyo sosiyete yekiraalika olekeza nti omusajja alina ensimbi tasobola kugulirako nabaana ennyama ate oyo omusajja aganya okugula ennyama ng'ensimbi azirina sosiyete yafuula etteeka nti naawe gulira ku baana ennyama naye bw'asalabo n'agula ebijanjaalo era omukyala talina gyamuwaabira nti omusajja owange mumpa dokita Kasaato gyali sekasabaneke dokita Kasaato gyali dokita Kasaato oli munnamateeka muteekwa okubeera nga senga omukyala n'omwami bawoza ku biyitibwa ekyokulya ewaka waliwo ekigero omulamuzi kyawa omwami nti olina okugula emmere bweti siba kiri akati nzo senga mukyala wange ajja olwaleero n'akusanga mu kyemba dokita Kasaato ng'azze kuwaaba nti sekadde taliisa maka nga naguze kutiya y'ebijanjaalo naye nga ye ategeeza nnyama obeera mutuufu omukyala oyo abeera kilayanti wo n'ogenda ne mu kkooti n'owooza nti omusajja taliisa waka waliwo ensawo y'ebijanjaalo n'ensawo y'akawunga kakati ekitege naye sosiyete etunula nega nti abaffe omusajja ono ali mu bantu abaliisa abantu be akawunga kokka oba ntegerekese ate sosiyete erina weeramulira nti kino kikkakatako naawe okukyusiza abaana emmere oba ntegerekese bulungi nnyo kakati ebikakata bya mirundi ebiri ekikakata n'eddiini n'ekikakata mu sosiyete senga omuntu agaana okutuukiriza ekimukakatako mu ddiini okuwaayo
kimukakatako mu society okuwaayo oyo tumubala nti mukodo. Dokita Kasaato tewali musajja agula kati ndese siga nti akawunga kabi wabula ndeetanga example mukirabireko omusajja nga asobola okubanga ewuwe bali akawunga n'ebijanjaalo okumala omwezi tekiriyo ng'enfuna yeeyo. The issue buli akikola tugamba nti mukodo oba tutunula mu nfuna ye otyo kati olaba nti society kati yeeraalika nti okusinziira ku nfuna ye ono asaana ate olaba ne mu nfuna ye tupima ntugamba nti Dokita Kasaato tosaanye kuliisa abantu bokayiso era neguwa muceere olina kugula ki basimati. Kati olaba nti ekikulaalikibwako si kyekindaalikibwako ebiraalikibwa ku bantu byawukana nga kyekimu naye nga buli omu bamusaba kirala. Kyobula Katonda yagamba buli omu aweeyo okusinziira ku busobozi bwe bw'aba alabirira amaka ge. Kati obusobozi buno society bwetunulamu negamba nti okusinziira ku musajja ennyingizaye nedda ateeka wajja kunywa kyayi mukalu forever yesobola. Kakati abakyala okugamba nti omusajja mukodo ateeka okuba nga aganye okuwaayo kwekyo ekimukakatako either by society or by the religion. Wabula genda omusajjawo alemeddwa okusomesa abaana mu international school nga naye musomesa somewhere afuna emitwalo 6 n'ogenda omusajja mukodo bamusasula buli mwezi naye aganye okusomesa abaana bange mu international school. Society eramula mu Busiraamu na Obusiraamu bwonna okuva ku Qur'an gyetandikira mpaka gyekoma Obusiraamu bwonna bulaga nti society eramula abantu b'owammwe. Dokita Kasaato empisa za Buisiraamu owammwe kozi weddira ki weddira mamba akabira muguya eyagabunga eyakanyike sabo nange gye neddiranga edda kati neddira sente akabiro banka. Dokita Kasaato ewammwe sengojja e Uganda omwana wa mwannyoko n'akujja mwana myaka 16 najja mwana muwala n'agamba ng'ayimiridde oli otya Dokita Kasaato togamba nti omwana talina mpisa. Ku lwaki omulamudde nti talina mpisa? Kubanga society amwe ya Buganda ekakasa nti omwana abalibwa nti alina empisa afukamirira abakulu. Okitegedde ekyo? Kubanga empisa Obusiraamu tebuziragira society empisa ebungereza size empisa ebunyolo. Tumbala ntalina mpisa
Sabatumala ntuna nabbi yatukkiriza nti empisazo waffe zitulamule. Nebuuza wabulidde Dr. Kasatu kwabwe busiraamu bwonna. Dr. Kasatu mu philosophy Dr. Kasatu mu philosophy tulina formula etavaawo egant al-aada muhakkama kalicha y'ekitundu n'embeera zaayo tugiramuza bw'ebeera nga talina bwino wa sheria gwe yawukana naye ofuna bwe wabaawo ekikola society kyebakola ewaabwe ntegerekesa nga awaabwe abagezi bakyekkaanyako nti ow'empisa akikola atalina mpisa takikola bw'atakikola tubala ntalina mpisa bwe kibanga tekikontana na sharia tukitwala nako kuba kulamula ye formula gye tugamba nti al-aada muhakkama